mugamba ki omwima sembo kubatusako ebintu by'enjawulo olunaku lwaleero lwennyini nti kirabisiddwako ddala nti Amuza yeesotuddeyo Amuza avuddeyo ddala n'alaga ab'amawulire nti no yeye ddala mutuufu Amuza atwala ki Rema n'amakulu okumubba ku ani ku Edisa Musuuza ebivaayo website Edisa Musuuza agambye tukirabyeko ku TV yaffe TV omwa East Africa wano gye bayita Citizen TV nga Edisa Musuuza asindise obubaka n'agamba mbuno Amuza ne bw'okola otya Kenzo wakomero bwati agenda kuwaba omusango okulaba nga wabbye mukyala we ogwasinga okwagala mu bulamu bwe era Amuza togenda kutereera ntende kubeera nga otwala Rema n'amakulu ng'omutwala faffa bw'otyo lwakiri kubanga kigambibwa Edisa Musuuza agamba nti Rema n'amakula bakoze ebintu binnyonnyo ebibatuusizaawo babwenyebwenye nnyo okulaba nga batuukaawo okuva Rema n'amakula yava mu Gagamero newa Bebekulu Rema Kenzo yamukwatira Rema yali nnyo afaanana bubi nnyo yali tategerekeka bulungi nnyo Edisa Musuuza yatuusizaawo Rema kiganga weerera omwana okuva mpiwano paka mutuusa mu kibiina ekisembayo ddala omwana oyo gwoba omubonyebonye naye okumusasulira fiizi paka waatuse kati Edisa Musuuza yasanga Rema nga musiiwuufu n'amutereza n'amutuusaawo gwatojjobbe mubbe agenda kuwabira omusango era bagenda kutuuka era ky'obumanyi Edisa Musuuza agamba mugenda kubalirira ssente zonna zatadde mu Rema kuva ku zero paka wamutuusizaawo okunyirira gw'ojjobbe mubbe akugenda kuwabira omusango. Kunyumizoli Ediga eyakulire wakamu geto yasisinkana yo Jennifer omuwale yakaze mpisa kati okwagala kuli okukula kwabanyweza era munaku mu bwavu bwabwe Jeni yanywera n'omukwano guli obutafa Ediga kyamulema okukola mazima kyali kimuze nnusu bw'atyo n'asala wazi wenje Jeni bambi alye ku ssavu n'abalaavu bwagireke Uganda n'amugumya nti bambi totya jakudda mangu jasirinda kanzinoonye tube mu ssanyu ddala teyakirowoozaako talifiirwa kiri ekinene yayiya kiro na misana alwana nnyazifunde Jeni yafubanga nnyo okukakuma akalira kakume bambi Edi yalwawo nnyo okuzifuna akaliro kazikera Jeni yafubanga nnyo okukakuma akalira kakume bambi. Edisa Musuuza asinzize n'agamba agenda kuwabira Amuza Ssebunya omusango gw'okubba Rema mukyala gwalabiridde okuva nga musiiwuufu paka wamutuusizaawo era nti gwe Amuza togenda kuva erifa mugenda kubalira ssente zamutaddemu zakoze ekibuli kimu okumutuusaawo okulaba nga Rema n'amakulu alabikwako era omusango Edisa Musuuza wakomera okuva mu Amerika kubanga kimubonyaabonyeza era yagambye nti nno senga tebadde zino kulabu zaali mukola mu Amerika ezakabi nnyo ezabali abayimbi abakabi abatasobola kumisinga kola ki butajja era watonyera bwati ntumukima ku kiseera entebe atukira mu kooti kuwabira Edisa Musuuza mugenda kubanga mubala ssente zalabiridde Rema n'amakulu okutuuka awo watuuse kiranga omwana omuweereza kuva ku P1 womuweerera paka womutuusa mu university ze ssente ze mugenda okwebera era mugenda tuula ku mmeeza bw'oba tozina ssente musango Edisa Musuuza agenda bakuwangula Rema addeyo mu maka paka wonoofuna ssente naye nga Amuza ne sayidi ekigambibwa nti nno Amuza asitudde olunaku olwaleero abanene ne bagenda ne bakyala asitudde abanene omuli Kirumira muli Hamu abagaga bonna betulina mu Kampala Amuza abadde nabo nenga kyobumanyi omwogezi abadde ku sayidi ya Amuza bamuyita Bakidaawo oyo yalina Fresh Jajja ye manager Fresh Jajja Bakidaawo oyo yakulembedde olunaku olwaleero okulaba nga Amuza agenda akyala nga Amuza alabikako eri eggwanga nayogerako n'abamawulire Amuza omukolo gwe bibadde naggulwawo Amuza agamba nti agenda kukola ebintu Kenzo ebyamulema okulaba nga atukiza nga awamba omutima gwani gwa Rema Amuza agamba mu Rema yamuwama yamuyingira mu mutima muli eri kizibu gwe Kenzo kumutisatisa muno ogenda mutola mu kooti mbu otwale ssente ate Amuza agamba ye mugagga gwe Edisa Musuuza tolina ssente zogenda kumukola kino otwala omusango n'oguwabira mbu oyagala ssente za Rema ez'okumujja mu busiiwufu paka w'okumutuusa watuuse ajja zikuwa kubanga ye Amuza kye yakola okulaba nga abba Rema yasooka n'asemberera abagagga b'omu Kampala bonna mikwano gye era kizibu nnyo okukwata Amuza n'atabaako bamugjeyo mukomera era omusango
omusango ogwo gugenda kubanga guwulirwa nti Edrisa Musuuza agenda kuba wabira Amuza Ssebunya Dokita ebyo mwefuma Mulema mbuno yamuyimbako akayimba byeyewaanawaana bagenda kusiba Amuza n'ebisumuluzo bigwe muki n'ebisumuluzo bitege mu ttooyi naye ng'olunaku lwaleero mbadde nkyabagamba nti olunaku lwaleero Edrisa Musuuza gyali munakuwavu ali mu kukaaba amaziga agamba ssente ze yateeka Mulema ez'okumujja mu busiifu okumutuusa awo waatuuse okulaba nga Lema alina figa kati anyirira ye nalina alabwako nga gwe atojjobbe bubbe. Mwebale nnyo okubeera nga mwerekereza ne tubeera nga tusooka okuggusa ensonga eno enkulu ennyo. Taata omu yatudde naye ali mu biti bibiri. So beebaziza nnyo tuva wano tugenda okukyalira ku ssenga n'oluvannyuma enteekateeka endala zijja kuba nga n'oluvannyuma enteekateeka endala zijja kuba nga zibategeesebwa wabula kyembasaba nja kwongera ku ddoboozi ly'omukulu atukulembeddemu Bakiddaawo wamu ne chairman nti batukubiriza bwe tuba tugenze ku buko gye tugenze tweyise bulungi enteekateeka nnungi buli omu kyemmanyi waalaabeera agenda kusiima enteekateeka ate kati kano kakyali kasambo tubeeranga abatisitingamu ku microphone Amuza olunaku olwaleero asibyero n'ayogerako eri eggwanga n'agamba Lema Namakula nina omutwala mubi ne mu bulungi. Edrisa Musuuza gw'omanyi ngenda twala Lema Namakula mukuwaseeko naye nga ky'omumanya Edrisa Musuuza Amuza agamba nti Edrisa Musuuza nkusinga ebintu bingi nnyo nina laavu nkusinga ssente. Edrisa Musuuza tolina yadde ekikumi tolina mikwano gy'abagagga naye nze nina emikwano gy'abagagga mu Uganda abasinga okuba alina buli kimu kitambula bulungi era twebaza Katonda atuwadde enteekateeka ennungi ate atuwa n'obudde obulungi suubira buli namwe ate mwebale kwambala ne munyuma munkozesa ekitiibwa era nsaba buli omu alina kyateeseeyo mu budde bwe mu birowoozo na buli kimu nsaba Mukama Katonda abeere ng'akuddizaawo musera ebyange byo byonnaawo ntera okusa okwagala ennyo okwogera bannamawulire bano badde ekimanyi bandinze nnyo naye ate balinze mukuminanya batufuna bintu saba Mukama Katonda atuwulako olulungi ate bwe tunaaba tutuusa ekiseera ekyokuvaayo era atuwe entambula ennungi atutaasa obubenje atutaasa obu bwonna bwonna ffenna tubeere mu ssanyu tubeere mu mukolo nga tunekaanekanye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakati okusinziira ku bigambo by'omugole ebyo tubongere ngaleeza kati asinga okumanyayo nantegedde nti Dr. Amuza gw'osinga okumanyayo twatusiigiddeko ku kifaananyi kubanga tumanya tuyinza okuba tugamba tugenda mu convoy emu naye ne tutuuka wali ng'ate ne President Museveni emmotoka etukulembedde Nsobaka n'agamba Amuza n'obwokola otya n'otwala Lema nze ntegera Lema era mukuwaddemu buwi jasi mutwalemuko nga mugenda mutwala emyezi 2 ngenda bamukimyeyo mukomezaawo nere Edrisa Musuuza agambye nti alina ebintu by'abadde amaliriza kolabo ez'amaanyi nnyo mu Amerika n'agamba nti no ngenda bamaliriza kolabo ezo ndabike nga nkomawo era Amuza gwe weteketeeke omukazi ngenda Amuza nze bantondera kuba wa Lema ne Lema yennyini akimanyi era ne Lema nawe bajoli eyo ngolooza nti Amuza akututte ky'omanyi Edrisa Musuuza agenda komawo kukima akutwala akuzeeyo mu makaage tolooza mbwodduse nnyo nti kigambibwa Lema nti yakoze obwangu ng'alaba agenda kuba alina engeri gy'alina olubuto nti kigambibwa Lema alabika alina olubuto beemu ku byamuleetedde okulaba ng'akola ki agende afumbirewa Amuza Nkunyumiza oli Ediga eyakulira ewaka mu ghetto
yasisinkanayo Jennifer omuwale yakaze empisa kati okwagala kuli okukula kwabanyweza era munaku mu bwavu bwabwe Jenny yanywera n'omukwano guli obutafa edige kyamulema okukola mazima kyali kimuze ennusu bw'atyo n'asala waziwenje Jenny bambi alye ku ssavu n'abalaavu bwagireke Uganda namugumya nti bambi totya jakudda mangu jasirinda kanzinoonye tube mu ssanyu ddala teyakirowoozaako talifiirwa kiri ekinene yayiya kiro na misana. Edisa Musuza ono musajja we Masaka yomu ku basajja abakabya abakoze ebyafaayo mu Uganda. Edisa Musuza akoze ebyafaayo yaleta BET ekyo kyo kyatuwanika nnyo n'ekyo bomanya amawulire agama gafulumidde ku mukutu gwaffe ku TVM erieta e Kenya kigambibwa nti Edisa Musuza asindise obaka n'agamba nti nno lema n'amakula ne bw'onookola otya n'ogenda bakutondera kuba wuwe. Edisa Musuza Lema n'agamba nti nno gwe amuza tolina byonsinga nze nkusinga nina sente mpitirivu nnyo bwekwata bwekwasi ku bisubi bwekwata ku bagaga ab'omu Kampala naye Kenzo sente zazikoze kuva ku zero paka watu sawo nga yazeekolera mwana we Masaka mwana atandika ku street kizibu nnyo okuwangula omwana we ku street era ky'obamanyayo twogerera Edisa Musuza wakomawo agenda kuwaabira amuza nga agamba wamubbako omukyala era atukira mu kooti omusango genda tandika okuwulirwa nga Edisa Musuza wamulabira bati bapa nga mtuma tusako Edisa Musuza kuba agenda kuwaabira amuza obotya mukazi wange nga sinamukuwa kubanga tebana bantu kubeerawo nteesaganya era amuza wona wolimanya bumanya tandika okubira Edisa Musuza omugambe takusibira obwerere kuba wabbye obanga mubbi wabbe mu kifulukwa tosobola kukabya muno maziga era bambi Kenzo gyali munyabulira bubi nnyo sekate kibadde kyakolabo zagenda okukola ne video zagenda okushootingira eri mu America n'abayimbi abamanya bali mu America yali badde yazedda gwe amuza ne bakukwata kyobumanya agenda kuba akukwata akusibe lwakubba mukyala we kuba mukyala akyamwagala ate ne Lema nyini lwakwefumba Lema oleka nawe okyayagala ki okyayagala omusajja obadyo ye mukadde wange Haji Musa Kasujja ate addaka omu FDC oyo abasenga senga Nafuka ataddakaawo mu langi eyo senga Nalongo Fatima ataddakaawo mu langi eyo ndoza nalisembeddeawo bamwanyika banange badde nsaba ntwala mukisa guno okubanjulira mukadde wange maama Hajati Hanifa Kibige addakaawo muganda wange Abdallah Munaba ataddakaawo naye muto wange Hassan Buwembo ate oluuyi olwo ye mukulu mukadde wange Haji Rajab Kasule ate abaddakaawo banyinaze Rehma Kibige addakaawo Sebunya dokita
yomu ku badokita betulina mu Uganda ab'amaanyi. Amuza Ssebunya leero asazeewo n'agamba kalage ensi ne leero n'ayogerako eri eggwanga bulijjo yeekwekadda. Amuza ayogeddeko eri eggwanga n'agamba abantu mwena nti nno emikolo gyengedde ddala agenda kutwala Rema Namakula agenda mulabirira Edisa Musozi byadde tamulaga agenda bimutuusaako byonna Amuzo ono omusajja ebintu byagenda okuleeta bigenda babyanjawulo. Kyobomanya Amuzo okutandika ku mukolo ogugenda otandika ogw'okwanjula ddala guli kasinzigu paka ku mukolo ogw'embaga. Amuzo asazeewo agenda kuleeta Rema Namakula emmotoka mpya tukutuku twagibalagakoko emmotoka agenda leeta emmotoka cross country era kyobomanya Amuzo era emmotoka yatuuse ng'emulemereddemu kokko n'agamba ayagala emmotoka ya SK Mbuga gy'aba ateekayo okubanga gyawaani Rema Namakula.